kusomero naye nga music wakola ki azanya kubanga tuli mu nsi nga tetulina na technology asobola abala oluyimba luzanya emirundi emeka ku industry gibwako omusolo munene nnyo ebintu ebyo tubyetaaga abayimbi embeera yabwe terere mu nsi endala osobola otwala music wo nga collateral mu bank ne bakuwa omusingo wano tosobola kuba bajja kubuuza ayingiza atya bagenda otunula ku royalties nga UPRS menyefu bagenda otunula mu callback tunes nga kacekeko kagula binyeebwa bagenda otunula mu music sales zo nga music wagendedde ku package ku piracy kubanga wano olimba lwo olutane lukusooka Masaka ne bagache lukola Masaka nenge Masaka tenava ya $5 nga n'abaana wakaba tudde fees zibuze kati ebyo ebintu omuyimbi okuyimba mulimu lwaka abantu bakissa kati omuyimbi akidde eddala olw'ensonga abbiddwa waliwo abali awo wakati abatifunamu zino kampani zenkugambye ezimu ezo ezijjako emisolo eminene ne gavumenti yennyini nejjako n'obuukawaawo n'ogenda ku piracy music waffe kati China kyakola ffe tumweweera nayo kubanga system eri broken n'ogenda mu UPRS tebalina technology radio stations ziringa kati 20 luli aliemu government nojja ate emisolo gyetwala emingi ate tetezizza kubaterawo technology ya monitoring music teze kutunulira omuyimbi akolera mu mbeera kyo omusolo gutumujjako gwa exercise giti mutuufu oba si mutuufu ebintu bwe bityo kati abayimbi kyovola abageringa depress kubanga bakola ekintu omuyimbi weetaaga oluyimba lumu okukyusa obulamu bwo ne family yo mu nsi eri structured weetaaga oluyimba olwo naye wano okuba ennyimba 30 n'ofuna mu zonna kyewandifunye mu luyimba oluki kyovola bwana omuyimbi bw'abanga stage ogijjeewo omulimu tewali tuyimbira ku stage naye ate mu nsi endala stages by the way omuyimbi atuula eno ng'akola ssente ng'omusitula omutwala ku stage kyovola baba bbeeyi ne kati omuyimbi bagenda omutukako oledde bamubbye miliyoni 7-8 nga tazirabye naddala omulimu gulimu abaasoma n'abataasoma nga bwenzize mbikumenyera bazibbye abaana batudde omuganina akakadajja situka musajja watwajje naye nga sikeekamugwanira ng'abalala kati UPRS enkadde neno gye tulina sano tetulina technology bwekuŋŋaanya ssente manya etya nze zenfuna n'omulala zaafuna n'omulala eteebereza buteebereza ekitegeeza bwekwata erinnya lyo nti kangeze yeno Shinshaka gwaliyo bo bakwata kikwate buli ssente zebafuna bazitwaliraani yeno Shinshaka ne beerabira nti ate nenkyozamba asobola okuba hit nga yeno Shinshaka takyafuna ki sente kati beeyo yenna tebabirina naye nga sente zetwogereramu mukwano si simple money we are talking in billions and billions and billions so we need to structure the industry embeera bweteeterera abantu abamu bali depressed abantu bali broken tulajana bino ebintu abantu tebabiwulira abamu ba misguiding information bagibuzaabuza bazze eno n'abantu bennyini companies ezo ziri mu kufunamu ekyo ekintu tugenda bibalaga byonna ne data tumwina bonna bali mu kufunamu ebyo ebintu nabo bennyini bali mu kusasula abantu bawugulaza abantu kyayogera si kituufu musiru kubanga bakimanyi they are rich they are billionaire companies okitegera kanezimu zennyini ziteziyinza kusanyukira kye tukola kubanga omuntu bw'abanga ku Pallaso amwawulako miliyoni 6 omwaka gwe lwaki bw'oyagala ziveewo kitegeeza asobola oteekamu 10 mu propaganda ekyo abantu bakisaabulule bakitwale ng'ekyokuzanya n'ensonga ze tubagamba ntuufu nkitegeera taata waffe Fred Sebata alina okuba nga alina ennyumba ku lusozi esembayo naye nze mbulira abantu bambuuza mbu omusajja oyo yakola ssente oba yaziteekawa naye gwe ku nnyumba ze z'olina soka webuze nga munnayuganda wagulako mmeka otulanga nayo n'okyebuuza nga munnayuganda noga musajja mulangira ssente naye ku nnyimba ze nagulako mmeka mulinga abasaba muddeyo mu mbeera y'abakasiwuukira nedda embeera y'abakasiwuukira ensi ezeyina bwetambula bazze bali ku lutambi ne baluvaako ne badda kaseti ne bava kaseti ne badda ku mayinja ne bava ku mayinja ne badda ku CD ne bava ku CD ne badda ku flash ensi buli lwetambula mu nsi ezitusingako bakwata mu mateeka agamu ne bateekamu ekibi ekipi ekizze Uganda etteeka lyetukolerako nga ne kaseti ndowooza tennajja okitegedde kati bakasiwukira basajja batu balinga bagula albums ezo ne bakuwa ssente n'otunda omulundi gumu ne bakasiwukira mu America baaliyo ne bakyuka batya wekya transitioninga ne kigowinga digital nabo ne bagowinga digital kitegeeza baali balina okubeera nga ze tune core ze tuyina ze Spotify be bakasiwukira aba distributor naye omukisa tegwaba weebo olw'ensonga twali tuyingira omulembe gwa computer bwejja music w'omuyimbi nadda ku computer mu kibuga n'asalibwa buki bwereere technology ya affectinga ki music
ekyaleeta technology oku affectinga music y'ensonga kubanga etteeka lye twaliko kadde nga teririmu technology mupya okitegedde kati balina okyusa etteeka eryo li-updating waliwo devices nyingi ezize memory discs zonna zitwala music waffe ezo memory discs zirina okutaxingibwako ku musolo gwe bayita private copy levy ku port of entry okitegeera gulina okuvaako guyambe arts mu masomero na buli wamu kubanga gwe gutambuza kye bayita private copy kyova olaba Spotify tegaba private copy ku downloadable kakati waliwo DCD biki byajjawo n'ebirala bikyajja memory card byonna birina okuba nga bikola ssente kati fe technology waffe yakoma wali nga ne cassette tenajja bakasuukira kivala abafeiringa kubanga etteeka teryaba protectinga ne tufiirwa companies ezo but it's not too late kubanga bwe tutakikola kati tekigenda kubeererawo ddala we are dealing with ensajja ng'eshekinga okuva 1958 emyaka gye mbagamba obukulembeze bukyuse system zikyuse abakulembeze bakyuse type zikyuse structures ezimu tezatwalibwa budde kuterezebwa nga bwe zirina kukola ki kuterezebwa government bwe yayingira mu buyinza eterezezaako byetereza n'ebingi ebitannaba ki kutereera nga ne music industry mweri eriisa omusuubuzi eriisa omuzinyi eriisa omuyimbi eriisa wa transport eriisa asomye eriisa atasomye mweri banna ebintu bye mbagamba kati music industry eyo ffe twekubidde omulanga bagitereeze ab'ebyemipiira babatereza ab'ebyebikonde baba structuringa anti era kyetulika ate tetukikoze kati gwali olabyeyo mukwano nga abayimbi gwe balina essaawa eno unity is power we have a federation kati essaawa eno kankubulyo luli system engeri gye badde ekolamu nga Minister of Gender and Culture nga ayina kye bayita UNCC Uganda National Culture Center eri munda mu kabox ke mu birala byatwala Uganda National Culture Center eri mu kabox ke kati mu Uganda National Culture Center muri mu akabox akalala kabayita National Culture Forum kati akabox akalala ka National Culture Forum muri mu domains oba nkugamba emmeka owulidde gye tuli Minister of Gender, Uganda National Culture Center, National Culture Forum, kati mukana akabox akalala kali mu National Culture Forum. Mulimu abazanyi ba firimu, mulimu abawandiisi b'obutabo, mulimu abazanyi ba comedy, mulimu abayimbi, mulimu abasiizi b'ebifaananyi. Kati abo abazanyi ba firimu zaffe banaavaayo ddi nga mu ministry nga abamu mu entertainment yetunze na America nga mu Nigeria music wabwe atandise okukola numbers almost eziri close to other industries. Yes, of course. How are you doing, Pallaso? Oh, my brother. Long time no see. Mkulaba bikusika nena itogenda atagenda ono. Ate tufuna kusabirwa. Tagenda. Ffe tuli babimu. Chuma tuga ya mayinja ngoleta yebigere. Ngoleta sinanya nambwa yalemera mu nju yange. Nga bitugamba. Ze kati ebyo bingambe 5. Omumanyi. Ffe tuli balala, yeffe bali. Bani. Bayogera ko bya mukanga bagenda obbeera mu ziri embi zirenjiro ezewuba munamuwagira ono kati ono talina kumpa ensonga njino ono boyi wange muganda wange ekyo kimmala zikasamba n'omukulembeze gwensobola okunyumya naye nga bwennyumya naye ng'ate muvubuka munnange ey'ensonga emmala bamala ne batuukawo eri ne bakyuka Pallaso lwakyalina okumpaka kulina ekyama kya mu summit ekyaki alindako bamala ne bakyuka anedda mukwano gwo era yakyuka naye mulabewo takyuka kati sigala ng'owagira mukwano gwo kubanga ekeera yakyuka ye mulabewo takyuka ye mulabe bwaba ki naye mukwano gwo asigala mukwano gwo ontegedde ate njagala okuwa amawulire munna abantu bakyuse mu ggwanga lino abantu bonna batudisappointize naye njagala okubaako ekyokulabiramu bagaye nti omusajja ayingira palamenti n'atakyuka nasigala nga bwe